N'abaliranye bonna ababodaboda abaliwo bonna abatendeka bonna bakimanyi kodi bazimanyi bakwataka akaggo era bonna bagabana nga mugenzi emubende awo bwe muvaawo nga bafuna chairman alina ze zaafuna kiri mubende si ekyamani w'ekitundu omutuufu si ekyama kati bo baali beerabidde nti biri eri emabega abantu tebaabiraba kumbe bisigala ku likodi bo baali bamanyi nti eri emabega wa tebabiraba na nnyo tebali ajja binonooza byayita kumbe gyebiri kwegamba ekyalo kyamaliriza ne kirabisa sina kyalo kyonna kidda kakundi kaawu ati ngamba banga buli muntu amwe omunyambu yaliko omugaga yayambako empaka z'emiruka z'amasaza tabangako wadde omugagga mbadde social media kuliko abantu ab'ekisa bambi abiri ne gagenda lwaki batuwa ku ssente ezo kati ennyumba yawedde n'alimba n'okulimba mbu yeyewoze ku mobile money bati omusajja oyo muzibe waffe kituufu mufere omusajja kituufu mufere omanyize nebuunya engeri gye nsobola okulaba omusajja nga nze ndaba alingibwa muzibe omusajja si muzibe mulamu ttuku omwana yasembeyo mukolako yamukubidde essimu ku 12 nga bukya yagirabye ate gwe muzibe ate okubira oti omuntu ku 12 era omwana yagambye alamu ate ogiraba otya gwe muzibe nga tebangi nnyo ababadde bakubye sigamba nti mwayogeddeko ekiro nesigala ku ngulu waliwo omwana gwatambula naye ate omwana vidiyo nkadde zolaba kati saa zino talina muntu n'omu asula yekka atayambala na saati njeru oba nyazimwoleza yaguze ekisowaani timyala yagalina kulaba DSTV muzibe yabuuzizza kati waliwo bana abagenzi yamukolako edda yazzeeyo kati takyakwata ssimu kati yamuguddeko bugwati neyefuula mbutamulanga wempujiriza akawo kano si kaako mulabeka muvudde walakokko mugezi oli yakwata sikripti ye alina abagezi banne alina bachairman ab'ebicupuli ne bakola script yaabwe egenda tambula bweti ku luno lwakuba bakozeemu ensobi enyeeki ekyamuzibisa amaaso kyekyoka niye waliwo noona abadde atambudde bulungi niye amaaso ekyavaako amaaso okuziba yensobi yokeka gye bazzi bakola olwaleero the smart man Mpuuga webirabikanga webiri nga ejje lye livuddeyo kuba nawona wetutuuse tetumumanyiddeewo nti waliwo abantu abasobola okwataakinga omuntu ate nga baze bambadde masuuti naye bajoozeemu awo ate mwe bakutte kato tebakutte waiswa bakutte mulongo munne n'omulongo bedde aseka busesi naye nkubuulira ngoye kato nti waswa kati simanyi gye mugenda mudda bamuwoneze buwonezi nti tuvire ku muntu waffe toddamu kuvuma mukulembeze waffe Mpuuga mukulembeze waffe yalondebwa abantu tiyalondebwa Bobi Wine okugenda mu parliament yalondebwa abantu kitegeeza nti alina abantu abamukkiririzaamu Masaka kati batugamba tuviire ku mukulembeze waffe toddamu kuvuma mukulembeze waffe mulizoninga bulizoninzi awo stage gye baliko yakulizoninga si yakuvuma. Munnayuganda omulimi n'omulunzi atunda ebikozesebwa mu kulima n'okulonda buno obubaka bubwo anti bannaffe aba Afro Canada Business Initiative wamu ne Global Events Canada bakuteereddewo omwoleso ogutuumiddwa Agri Business Canada International Expo 2024 awo ku Queensburg Conventional Center okuva ng'ennaku z'omwezi 10 okutuuka nga 11 August 2024 mugenda kubamu okwolesa ebikwata ku bulimi n'omulunzi ebyenjawulo emisomo egy'enjawulo okuyigiriza okukozesa ebyuma bikalimagezi mu kulima n'okulunda engeri y'okugaziyaamu akataleko emitala w'amayanja wamu n'engeri y'okufuna zi international loans okwewandiisa n'okumanya ebisingawo genda ku website yaabwe eya www.afrocanada.net oba bakubire ku ssimu ezo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo so olwaleero tuli waneeno nga tuli mukola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5
ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Nkujukiza gwe mulungi atulaba nti tuli ku Faruku & Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje, bitanda, dining, oyagala ntebe nnungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala bitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo, byonna Faruku & Sons basangwa Kibuye ku Ntebe Road, bali opposite ne Petrosite, okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire ku simu, namba za simu ziri wansi awo, yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran. Ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order keeke kutuukako yonna gy'owangaalira. Omulungi atulaba okwetola ensi yonna, muliyo mutya, mugamba mutya, bigenda bitya. Akansubira nti buli omu ali bulungi mu mbeera eno gye tulimu. Amanyi nze kye nayize, okaabanga mpola tokaaba nti ky'oyitamu n'ono kyayitamu. Manyi awo kati nalabye tumanyi okuvaako. Okitegeereza Bukenya ali kyekimu naawe, olowooza naye tali bulungi. Kumbe Bukenya atudde ku mugugu gwa ssente. Atoolako mpola mpola. Si nze nzekka. Ekivulu kyabadde Luketi Oval 15 okuyingira. Abantu ne bajjula. Okitegeera. Kaaba bibyo. So gwe kaaba mpola muganda wange, ekyo kikulu nnyo okubanga nkibagamba mu kaseera weekati. Njagala okusooka okusaasira abantu abaviiriddwako abantu baabwe. Mwe muli ne famire y'Abamayanja. Bafiiriddwa mukulu waabwe Humphrey. Tubasaasirako nnyo n'Abannayuganda bonna abatwala okutwaliza ewa mubambi mugume. Si byangu, kaseera kaba kazibu, naye ffe tetuyinza okukola mu kaseera kano kwe kubagumya. Mbeera ya gumya munno. Era mu mbeera endala n'ensaasira abantu nga bafiiriddwa mu sayidi ya bizinensi. Omuliro gukutte, motoka egudde Kabenje. Ate mu Uganda omuliro gukwata ssaawa 5 nga emmotoka tennaba kujja. Ate ejja sipiidi ng'etaddeko obugombe. Olutuuka n'egamba tetuyina mazzi. Bukenya nedda. Ezeewakiso si. Nawe ebityo biba. Okikakasa. Uganda ejja, kati eno ejja kuguuma zeesooka. Naye okubiri ejjiramu amazzi kati ne muguma. Kati baba bagamba musembere eri. Ate neno y'amazzi weetuuka. Kati ebintu bate biweddeewo. Tewali mu Uganda kintu kye baali bazikizza. Kati aba fire brigade mukyuseemu. Wibanga ddala Bukenya byangamba bye bituufu. Bye naye babimanyi abantu. Tolaba abantu ku mawulire nga bayomba. Kyokka emmoloka kizze ate muli mu mazzi. Bw'ate amazzi bagano n'erigundi ku lubigi. Ga mu lubigi. Kati gegakola ago. Mu kifo ky'otereka ebimotoka nga kimaze okukola ne bakisamu amazzi ne kibeera ku station. Bo babiteekaawo nga bikalu. Baba bakubira essimu nga basooka banona amazzi. Nga ate balyoka bajja ku ssimu. Ate nga gwe essuubiro nno litadde mu bbo. Nti be bagenda okutaasa emmaali yange. Awo tetuyinza kunenya gavumenti. Tunenya department yekola ku ekyo. Kuba ebimotoka weebiri, amazzi lubijja jjudde. N'abali trained weebali. Abasobola ozikiza omuliro. N'essimu zaabwe ozikuba ziyitamu. Ziyitamu bulungi era ne bajja. Ne bajja wayiseewo essaawa nga 4. Tunenya bakitongole. Bakitongole gavumenti. Gavumenti erina ky'ogyogerako ku nsonga eyo. Bukenya buza abatulaba olunaku olwaleero. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Musiibye mutya abali ku Kabutoni Music. Nsaba salaamu buli woonaboona agitoola. Togendanga ku lusaniya. Asiryanga ku mbizi bukyambaawo ku nsi. Bukenya kikakasa. Bukyambeera ku nsi kuno. Terinyangako mu mubiri gwange. Kizze kitya Bukenya? Nze ennyama nagiyiga bukulu. Ey'ente? Ey'ente. Kati bwe giyiga obukulu ne ŋŋamba kati ate embizi njiga yaaki. Olw'ensonga nalina mikwano gyange abasiraamu bangi. TikTok we tuba tutandikira Bukenya. Olwaleero abaana buli lukya balina engeri gye bakwatamu ensonga. Twabadde mu lumbe. Omwana naawemula aba famire. Okubeera nti TikTok baazigobye obutagalagala live mu nju ewaaba Humphrey.
omwana kiki ekimutawaanya oyo? Omwana talina kimutawaanya. Kiki? Era omutwala ebutabika waje bakeberera emitwe. Tabika. Era butabika. Bw'omutwala ebutabika n'omukebera omutwe gwe. Mulamu nnyo. Talina akwadde akakyamu bwe kati. Kiki ekimusumbuwa? Si nti mwenge, si nti njaga. Mulenzi omulaba nga ali kubanga awo yabadde mulamu bulungi nnyo. Fulifiga yavaayo n'asiba abaana. Ne bamuvuma nnyo. Lwaki osibye gwayigirwa atandike abantu okuvuma. Somero ly'okuvuma gwali kulira gwedi mansita. Ate lwaki osiba abavuma. Mu bantu abamunenya mulimu bangi nnyo abatandikirawo dda okwejjusa. Oluusi nabo n'abakosa. Kubanga kati yakutte famire ennamba okuva ku mufu, taata w'omufu, maama w'omufu, baganda b'omufu, bannyina b'omufu. Bonna yabakubye n'abawali siiti. Ayina maana avumiramu nammwe abalala ku social media. N'amala ate video n'agijjayo. Yagijjeeyo? Nga gamubugumye edda naawe. Nga baagitambuzza dda yasaasa. Dukira ku TikTok kuliko abantu nga bw'oba oli ku live. Yabeera wali kulaba kati wawaali n'atandika ku recording na screen recording. Kye kinkolera. Kati n'owagamba mbu ogijjeeyo yatuuse n'ogamba mbu eyo editing. Kitegeeza gamubugumye. Nyina ne bwe nalabye ng'agamba nze nayogeddeko amannya gaabwe. Naye nga ne waaba muzibe. Era amannya yagoogedde nti omufu ani yafiiriddwa omulala. Kigaibwa ekiyo tugamba otya ebyo byonna bya bwerere. Ate ali mu musango gwa Fulifiga tegunaba kuba. Guli gukyaliyo? Maama. Guli omusango gukyaliyo? Ali agamba nti Fulifiga azikiza. Bali manyi byagugwa? Tebinaba ne kakati bakyagenda mu kkooti. Era Sefuka aba amanyi okugenda mu kkooti ati ng'amanyi Fulifiga tajja kujja. Agenda okulaba ayingiddewo. Omukazi tazikiza. Kati guli gukyaliyo. Otaddeyo omulala waliyo gye weetonzi yavuma Shiba. Yavuma Shiba? Okuzika kwani? Twali Katolubamba. No. Evelyn Lagu. Mu kuzika Evelyn Lagu. Yali atamidde. N'avuma Shiba omwenge gwamugwako yeetunda. Nga Shiba teyateekera action. Abantu abamu n'ebyokubawaabira tebyetaagisa. Kye kirina okukolebwa. Gravity omutujju yakola Kakono. Ekintu ekyo abantu abamu bakivumira nekyali kikulu nnyo. Kakono yavuma maama wa Gravity. Bubi nnyo. N'amuvuma bubi nnyo. Gravity yakola bulu. N'afuna bakyaliire ne bamufunira Kakono. Ne bamuleeta nga olaba Pilato we yatuula nga Yesu bamuleese. Pilato we yeetereza ati. N'abuuza Yesu, bangambye nti oli mwana wa Katonda. Nti weewaawo. Ne Kakono yajja mu maaso ga Gravity ng'alinga agenze wa Pilato. Mu maaso ge. N'omugamba wagamba maama wange alinga amaki. Alaika togamanyi bulungi katukakuleetera ogali. Bwe bityo byali. Ne mugamba gira. Sitama ogire. Tate ngamba gundi wamagwa mama gira. Bamuleetera gali fresh n'agalya. Olimba naawe. Embera bwetyo yali. Ffe twabiwulira before paka Kakono yavaayo n'abyogera. Byayogera yali tali ku Blackmail. Byebyo byennyini ebituufu. Blackmail lwaki tebamuwabira. Yagalya atagali fresh gaganyoka n'omukka. So kati gogamba abantu bati abamu beetagamuko ku mbeera ebyo kubanga bamuteeka mu komera. Kyeka tekyakola bulungi. Essaazi n'akyali mu kooti amanyi kikostinga okuvuma. Ngamba kubeera ng'oli mu kooti amanyi kikostinga niire tafuddeeyo kwongera kuzzako omusango mulala. Obeera n'emisango ebiri mu kooti omanyi kitegeeza. Kooti eno oba omusango nga gwogenda oguwangula. Toba teweetaga gendayo. Nino gyewala wakiri weetonda. Lwaki ono omwana kati kigenderere ku kufiirwa kati kwasinga oviirako waya. Tebalina byakukola, tebalina mirimu. Mu kaseera aka pain eyaddala ng'omuntu alina kyayitamu. Tebalina mirimu. Mbadde mmanyi TikTok baagufula mulimu. Ate eya Uganda kati eya Uganda TikTok eyinza okusosola $3 omwezi. Kati ogwo guba mulimu. Sente ezisinga bazifuna mu bugigs. Buno bu endorsement. Nate n'omuntu endorsement buno bwo kwogereza. Nate n'omuntu era okuwaayo akantu bwe kati alina kubanga ategedde empisa zo. Biki byokola content kigwokola. Nene se omwana ayinza okwefunira obulango kati awo buyitirivu. Teri asobola muwa pozo bwamanyi g'ekisajja. Bwana afuna nti olina kalaso kukoliryo
Mwana afunirawo obulango. Abo bwasobola okufuna. Wala asobola omuwa akalango k'ettaka. Ndikati watutuda mmoloka tumuwe atulangire. Abaana beetaaga kugunjula mu kugunjula tuve ku kugunjula okwekkomera. Twetaagamu okugunjula kuno okwebbali. Wabbali na bajjajja bamwe bamufuula omu Japan. Bamukubirawo n'akyusa nationality. Nga naye nyini yamala wiki nnamba nga tamanyi bwafaanana. Naye nga kamera zijja ne zimuyiramu n'ayogera ati awulubadde ati. Naye nga naye tamanyi bwafaanana. Yamala kuwona naye eraba bw'ati. Agamba abasajja bankuba. Kati jjajja taliddayo kuzoleya muntu wa ghetto yenna. Ekyatuuka ku jjajja bamukubira eddakiika dakiika tezawera muzaali sekendi. Ate nga bamukuba ne element kweri ku mutwe. Ne ku maka fana singa element basooka gye mujjako. N'afuukirawo mu Japan ng'amaaso gali eri munda amatama gamuzimbye omagulu ennyindo zireeguuse ziti. So gwe discipline level gyeyagala. Si ntuufu teri mu mateeka. Naye mulimu ekisukka. Kubanga kati abaana abo bamanyi okuvuma. N'avuma omuntu, n'avuma n'oluusi n'omukungu wa gavumenti. N'omukungu wa gavumenti ne yeesitikira n'agamba Dawulira nga tabitegeera. Twetaagayo abantu ng'abo abakangavvula. Tebiri mu mateeka nga olaba obakangavvula Rocky Giant. Rocky Giant. Gwokimanyi nti nno poliisi yeegayirira Rocky Giant agende ku poliisi atekeyo omusango n'agaana. Munnage jangu buli kimu kiwedde jangu. Kubanga bakimanyi nti nno tebasobola gutwala mu maaso nga tekuliiko muntu witness. Ne bamwegayirira yagaana. Yagambye ebya ghetto biba bya ghetto. Olako jjajja baamu nti agenze ku poliisi n'awaaba. Bwe yava mu Mbale eninga agambye bwe bamukubye yagenda wa Gaza n'abawaabira nti oli live wammwe yantuusizza mu kino. Era Gaza n'amunyiga. Kitegeeza nti ebya ghetto bigwira wa? Mu ghetto. Kati oyo mwana Sefu yeetaaga abavubuka ne bamukubamuko. Kati embeera eyo n'amala wiiki nga 2 nga tamanyi biri ku nsi ng'abimanyi bulungi ng'awulira amatu gawulira bulungi nnyo naye ng'amaaso tegalaba. Kiba kiralamuko ekyo. Kimuseeyo mu mateeka. Amateeka nti Uganda amateeka kati ye nyini alaba nti tegakola. Ye nyini. Ne nyini akimanyi bulungi n'olamwabira yagamba alina bakamisona. Bwe yagamba. Yakyogera. Zijuka ne mama ye mugwa full figure yagamba oba yani. Yamugamba yani yoyo kamisona. Baga numubuuza ebiwandiiko gatabirangako na kaami. Aye kamisona bamusiba bubi nnyo. Taddanga mukujja mu kamera kamisona. Kamisona yabula. Baga eno kizuula nga ekya kamisona tokimala nayo nga sina kaami. Ngakangako na kaami. Baga eno bimubuuza mu lujjudde nga ndekanze. Nga yeetaaga kangavvula nkola ya baamu yajja baamu. Ye enkangavvula yokka egenda okumalako okuvuma ku TikTok. Ekirungi be yavumye bayina eggaali. Be yavumye? Nesisuubira nti bayinza omuwa obudde. Siya obadde kinawe. Gw'osanga Palaso nga wamuvumye n'oyita eri bbali nga wamwogeddeko na bwogezi bitali bituufu ng'eggaali gy'ayina ng'olabira ddala agenda kukwe. Kubanga kyendabawo awo ndabawo Palaso ne Chameleone bandi bonna okubutakiwa budde mpozi bano kati bosi be bo bakomandizi nagambe nga olaba Pilato bwe yatumya Yesu timugende mundeetere Yesu gwe mpulira oyo gagamba mbu ye kabaka w'Abayudaaya. Yesu ne bamuleeta mu maaso ga Pilato. Pilato n'amugamba ha mukulu baŋŋambye munno oli mwana wa Katonda mbu weewaawo. Baŋŋambye munno bisi nti nga bw'oyogedde. N'agamba abavubuka kamatayiko. Abo abasajja abaakuba Yesu baba kubeerawo kati ku nsi kuno singa terina musango okukolebwa. Kubanga baalaba ku Yesu nga awonya abazibu. Ne balaba ku Yesu ng'azuukiza afudde. Gwe nodda ku oyo n'okuba. Kiba kirala. Omuntu gw'olaba nti nno omuntu mumumanyi nti nno Zaakayo abadde muzibe okumala emyaka 2 va kuno muzibe w'esibifo. Nti Zaakayo abadde muzibe emyaka egi. Ensi yonna ng'emumanyi nti muzibe. Yesu n'amukolako ettaka ati n'amussaako ati olinagala nange kati ndaba mane kati ndaba. Ne mumanya nti nno lujja afudde.
Yesu najja namukoonako namufuwamu omukka n'azuukira nudde kwoyo n'okuba kibooka oba mulala mukko kati Chameleone tagenda kugamba muno yagenda okunoonya Sefu alina baalina otutuma ne bamumuleetera mu maaso naye Gravity bwe yakola ki kakono bwe yakola kakono anyway Sefuko katukusabire ogira okyavuga fayiro yo naye fere tujja gaana kwogerako nga twogera ku gaali egaali ya Mpuuga ogirabye ku TikTok ku internet njirabye esazeeko omuganda wa Waisa egaali zifuuse egaali anti abantu beetamwa ebadde endala mwene yabadde n'amakanzu ne kooti atayinza okuba nga si gaali ya Mpuuga nga woolaba abantu abavuma Bobi Wine n'obawa ate aba Bobi Wine ababaanukula kati abo bawagizi ba Mpuuga si gaali Mpuuga talina gaali alina bawagizi abo abamulumirirwa abamanyi ekitiibwa kye bano batume bano si bawagizi bano batume nga ddi abawagizi batuuka ku mutendero ogufata omuntu mu kafunda kati kankubuulire kino Sauda Madada yagenda n'alambula omuvubuka eyakubibwa alien abavubuka ba alien yali akasukira alien akacupa oyo naye enkeera yali mu Korea yali akasukira alien eyakuba alien akacupa enkeera yali mu Korea mu Kivulu nga tabangako mu Uganda nga yakyusiza the nationality kati Sauda Madada n'atwala naye empumi n'amukyalirako mu ddwaliro kitegeeza nti nno Bobi Wine yali atumye yakubya alien akacupa kati mulimu abantu nga boba die hards nti Bebe Cool tayogerwako koyogera ku Bebe Cool akulumba nga ne Bebe Cool talina kyabimanyi nako olabye abafangoni abalwanirira ne skid nga tebamusinkananga nako nini bakukalakatira ku social media okwo n'ogonda aba nupu bamanyi bulungi nga bo tebayinza kulinda nti ate Bobi Wine akomandinge ngera ekituufu si abatuma kati n'Empuuga ne bwatyo bwali wamaanyi watyo Mpuuga wamaanyi era yagenda kozesa Bobi Wine ensobi Mpuuga yes kibalowozesa we mutyo agenda kozesa Bobi Wine ensobi kubanga ekisooka mugezi ekyokubiri looya yasoma ekyokusatu is a real politician kyakola akimanyi kati ate mmwe abamulwanyisa muli bato mu politics ne gwozadde ssebo yakubira engoma ne bato Sajja Kabobi era omanya nti ono nze muzadde Sajja Kabobi yakola nnyo ensobi mu ntandikwa nga yakatandika yakola nnyo ensobi mu zi interview bamubuuza kino ogenda kukola ki ate Museveni kale olaba Museveni ne bundize simbi nsobola okuimplementinga ebyo kabe byagambye muno byajja okukola byonna mbisa mu nkola ze ensobi ziyakola nti amateur politics amateur tekivuma kitegeeza nti nno oli muto ati Mpuuga wamaanyi kiriza gaana ye wamaanyi bwe tubala ekiseera kyabaddewo naye Bobi agenda kozesa abantu ensobi Mpuuga yagenda obakozesa ensobi gutoyinza kuvaayo kuba kati wano kyetugenzeeko obanga ayise kati bafuutu soja ku kino kyendabye ate banaakola ki bafuutu soja era bagenda muvuma buvumi ku social media ate bagenda mukola ki bagenda musangawo yali eri Masaka gera olaba batalumba Bobi Wine noli tubajja mulumba ate ekyo kijja kuba kibalabisizza nga olaba Bobi Wine oyajja ng'agala kujjawo Besigye kati gwe kyogamba ne bagenda ku Bulange ku CBS nga Besigye ali ku CBS abayaye ne balumba Besigye tobiraba ne balumba Besigye ne bakuŋŋaanira bati ku mulyango wa CBS ne bamukuba olugendo lwamujja mu byobufuzi lwali olwo agenda kati twagala bato wali alidde guzo lwa Museveni genda Besigye n'azinga omukira nagamba mbaviiridde kati nkulayirira kino ekisanja ekiddako Bobi Wine kyagenda okubeerako n'essanyu kyokka okuba nga asobola okutambula abantu ne bamugoberera naye olunaakimala ebinaddako gwe bagenda okuba nga gwe basinga okuvuma ku social media tagenda kuba nabagoberezi nga babadde nabo nga nebyayogera babiŋoola buŋoozi n'okumuvuma nkyogereddeko Cavuton Music Bobi kubanga ajja ali ebigambo bye akyagulanya ate abantu byonna babiwulira bulungi nnyo yagamba muno tetugenda mu kooti kubanga kooti za Museveni
ate n'otabaako kyokola n'ogamba nti ate ogwogenda mumuggyako mu mwezi gumu ate n'omala n'ogamba nti ate abantu bakwasizza omusango n'omaliriza ng'ogamba mu 2026 tetujja kudda gwennyini ate n'okyogera nti ate mu 2026 ogenda kukomawo. Kati tuveeyo kaakati olwaleero the smart man Mpuuga webirabikanga webiringa ejjeeri livuddeyo kuba nawe we tutuuse tetumumanyiddeewo nti waliwo abantu abasobola okwataakinga omuntu ate nga baze bambadde masuuti naye bajoozeemu awo ate mwe bakutte kato tebakutte waiswa bakutte mulongo munne n'omulongo bedda asekawo sesi naye nkubuulira ngoye kato nti ate waswa kati simanyi gye mugenda mudda oyo talina nnyera naye makulu ate baani lwaki ogamba baani mwenna agenda bazinga talina nnyo makulu naye ebigambo akasajja kagatta points ebigambo bye byakubanga okusamaaliriza okusasamaza waiswa ebigambo bye birimu nnyo okusasamaza tebirina nnyo point ziri awo nkulu biri nnyo okusasamaza nti nno kati tuli ku seeti nina okuvumayo n'ekigambo kisigale nga kiri ku social media ngadi abasajja abanyumye mu masuuti n'amakanzu we batandika okugenda ensawo weetuuse ggwanga lyayonooneka dda ne mulumba omuntu mu kamera ng'eraba nga tebatya na kamera eggwanga lyayonooneka dda sajja ali very innocent nnyo ne gwe mulumbi ali innocent tali vabo tali ki asirise ne mulemezaako ne mumujjako akakofiira si gwe gusoose bakasala kusaasira babajjako ku lumbe nga baziise nga bagamba guno omulambo si gwa NRM bibadde obize bibaawo kusaasira yali ne Big Eye naani aba mugende mutuvire ku mulambo gwammwe mugende mulinde ejamu ejaboolanya ebintu bize bibeerawo mu ggwanga ensi yafadda neggwanga lyayonooneka dda kisusse baaba era olwo yagamba nti singa Museveni alitunda buli omu n'amuwaamuko buli omu n'afunako share buli omu n'afunayo kaafunye ne yeegendera gy'agenda oba Amerika yeerigula ate tusasole oddibeeramu naye nga ffe tufunye ezaffe tugenze. By the way ku kiriwo ekyo kyennyini one time nalikaawo n'endowooza ku katono nengamba Wasswa ono olwaleero yali ku front naye bafaanagana nnyo nentulira kato oli ali ebibyo musajja wattu nengamba kati kiba kitya bamusanzeewa siyinza kukulimba kubanga kakiripa ako kokake tulaba oba babadde Masaka tumanyi gye byavudde ne bamulaba ne beekubira essimu nti uuno okitegeera bagenda otuuka ate tebamukubya kyekiro kati engeri Mpuuga gyafuge Masaka kitegeeza yabadde Masaka ate buno babadde balungi bo tebakuba bamuwoneze buwonezi tuvire ku muntu waffe toddamu kuvuma mukulembeze waffe Mpuuga mukulembeze waffe yalondebwa abantu tiyalondebwa Bobi Wine okugenda mu parliament yalondebwa abantu kitegeeza nti ayina abantu abamukkiririzaamu Masaka kati batugamba tuviire ku mukulembeze waffe toddamu kuvuma mukulembeze waffe mulizoninga buli zoninzi awo stage gye baliko yakulizoninga si yakuvuma kubanga bonna banene nti watwala ssente bakulabye nga obba ssente ngajja abalala we bazifuna mu kifo kyobaddemu ebyo twagala omubuuze nti bakolamu amendments nti mu constitution waifa sinawe namulaba nga avuma aye muvumi kati gwokimanyi bulungi Mpuuga yabadde ku seeti ne baleeta oyo waifa yabadde ku seeti ng'ayogera ku Mpuuga kumbe Mpuuga bagenda mumuleeta ekimanyi nti no yaganye nagamba tomuleeta naddukako lwaki naye ekimanyi nyini byayogera tebikwatagana tebiba bituufu nze nkwogeddeko bwojja lwaki ate ndi ebirimi nina okusigala ku point webanga gye njogerako ntuufu Mpuuga tolina wojja mumugobera kubanga yagamba mu kibiina sivaamu mwali mumugobye mumuswazizza mumugamba ekifo kiveemu yagamba si kivaamu ate ne munuupu mwiri katoyatuso maaso awo ajja kujja nga avuganya Bobi Wine yaba afuna kaadi nennaku zino ng'omukwano mungi ne sipiika nalabyera Emmengo Mpuuga yagendedde ku lunaku lwaba sipiika ebyo biri Uganda ebyo gamba muno ogundi ono opposition lwaki abuuza owa NRM
ebyo biri mu Uganda ne mu nsi ezaakula. Asagala weerabire buzibu. Leader of opposition yasookayo. Puga teyalina budde. Kati yabufunye ye yasooka Emmengo ku Mijoozi. N'ekibiina ne kiwaayo ssente. Obukadde 20. Kati olwaliro ka speaker agezi. Bawaayo ssente nnyingi. Abasajja bava ssente. Nope. Doza bakola meeting ne bagamba tuswala. Ate batya. Tutu nawanga yentono. Ate nga bagagga. Naye bino si byakulaga kaiti. Si byakulaga ku ate bakibawadde enyenje. Baki tubawadde nga bulijjo zibawaayo. Anti guno kati omulamwa gwa Mukenenya. Batunulidde abavubuka bangi. Bano baweerayo ku miramwa ate bamalaga waawaayo bino byakweraga. N'okwegabira ku mulamwa. Mukenenya woko wale olide eddwaliro. Kati gwegala bagende ku lumbe. Zimbiddwambo emisinde giwedde eddwaliro liro lyaba Mukenenya. Byonna bali mu malya nsimbi naawe. Bukenya twogere ku muzibe w'SB4 gw'oyogeddeko emabega. Oli omusajja mugezi. Singa abadde Kampala twandimuwadde obwa kansala abantu bonna ne yeesimbawo. Saalongo. Mugezi. Naye ye Saalongo. Bina biri fake. Tabangako Saalongo, tabangako mugagga, tabangako muzibe. Kyokka bwe Saalongo so bwewayiriza. Ekyo kitiibwa kyetaddeko ndi Saalongo. Tabangako andi kati kasa kukutte ku kiri nti olimba. Kitegeeza n'ebirala bino tetujja bikkiriza. Wako omuntu ng'avuddeyo n'agamba abalongo baabo. Naye nga kikakaza talaba kikakaza omusajja alaba. Bulungi nnyo. Muzibe naawe. Muzibe. Bwe kyolina okumanya mu Uganda engeri gyekiri nti tetukkirizibwa kukola ssente, okubisa ssente. Omuntu okugaggawala ssente alina zijja ku munne. Mu ngeri ennungi oba embi. Wawulira ni gundi yafuna ssente nti yakola ki? Ayinza okuba nga yabba. Nti yakola ki? Ayinza okuba nga yafeera. Ayinza okuba nga mukozi. Yaggulawo bizinesi ze enjawulo ne zimuwa ssente. Kati musajja oyo muzibe waffe kituufu mufere. Omusajja? Kituufu mufere. Omanyize nebuunya engeri gye nsobola okulaba omusajja nga nze ndaba alingibwa muzibe. Omusajja si muzibe mulamu ttuku. Yakubidde omwana yasembeyo mukolako. Yamukubidde essimu ku saa 12 nga bukya. Yagirabye ate gwe muzibe ate okubira ate omuntu ku saa 12. Era omwana yagambye. Alamu. Ate ogiraba otya gwe muzibe nga tebangi nnyo ababadde bakubye. Sigamba nti mwayogeddeko ekiro n'esigala ku ngulu. Waliwo omwana gw'atambula naye. Ate omwana vidiyo nkadde z'olaba. Kati saa zino talina muntu n'omu asula yekka. Ate ayambala na ssaati njeru. Kuba nyazimwoleza. Yaguze ekisowaani. Tibyala akalina kulaba DSTV. Muzibe yabuuzizza kati waliwo bano abagezi yamukolako edda yazzeeyo. Kati ng'akime bulungi nti no oli waba talaba. Kubanga yamukubira essimu nga takwata. Jjukira kati takyakwata. Kubanga agwa mu mbi z'abakansala, z'abachairman abatuufu, abatuuze b'oku kyalo, kati takyakwata ssimu. Kati yamuguddeko bugulu ati. Neyefuula mbutambula n'agamba Wempujiriza akawo kano si kaako. Mulabeka muvudde walakokko. Mugezi! Oli yakwata script ye, alina abagezi banne, alina bachairman ab'ebicupuli, ne bakola script yaabwe egenda tambula bweti, luno lwakuba bakozeemu ensobi. Ensobi enyeki ekyamuzibisa amaaso. Kyekyoka. Niye abantu bonoona abadde atambudde bulungi. Niye amaaso ekyavaako amaaso okuziba. Yensobi yo kekazi bazibakola. Empiso. SB4 yamugamba bamukuba episo. Waliwo omulala gwe yagamba Koni Nalugwa aba okusimba. Yamusonderako ne ku ssente. Yagamba mbu bansiba mukomera nga batusibidde mbu waliwo ekizikiza nga kingi nnyo. Ngenda okufuluma ebweru ningamba bannange be batusibe nabo nti awaayi leero ati batugulidde kiro nti misana awo netegeera nti amaaso gange gaazibye. Tulaba nti mugezi. Kati ate bano banno be baba bakugamba nti wazibye amaaso. Gwe kyogamba tosobola kulaba ndi kati tokyalaba ndi kati eno nzikiza tosobola gamba ndi kati eno ndaba nzikiza kino kitangaala. Mukati yabadde tayawula kizikiza na kiro. Wakyekyo kubanga agamba mbwe nafuluma ebweru nembagamba leero batugulidde kiro mbu nga tadde bakuzuula mbu takyalaba. Muli bamugamba misana agamba bannange nazibye. Omanyi saagala oluzibu olwokusatu yagamba ki? Oluzibu olwokusatu enziba za mirundi esatu
nga buli luzibaziba lulwe waliwo ensonga emuzibya amaaso webale yanga waffe oyo yanga ekanabe nambano kanabe wano yagamba nti yalwala nga akola ku ssomero gyakola ng'afumbira baana mmere ku ssomero nga asikaali ng'ate bw'afumba akawunga kati n'akola nnyo n'abanga mukoowi nnyo kati mukoowa n'ajjamu obulwadde omusujja ne gumugenda ku bwongo abasawo baabugamba nti yalwadde omusujja gwa M2 oyo guwuliddeho ogwo gwe guliwa omusujja gwa M2 ne gumugenda ku bwongo n'aziba amaaso kati n'atandika okunoonya ssente ate weewuunya omuntu wagamba nti nonze naziba amaaso kozi ng'ogenze mu ddwaliro ne bamukebera balabo baalabo batalaba naye toyinza muwakanya nti tokola ki nti olaba atasobola kimuwakanya era yajja okugamba ennyininyini bava muwa ssente zaayagala yandikedde enkera n'agamba bannange bannongooseza kati ndaba nga bamuwadde ssente eziwera naye kati ssente zebamuwa nga teziwera bamuwako 87 nga bamusondera teziwera bulungi zebaagala abaso ne gaganira ddala okukomawo kati kwekkomawo ne script empya yatuusemu n'okulowooza okumanya omusajja oyo alaba kiteekwa okuba nga baweereza ssente n'alaba kamesegi ne kajja nga bali ku ssente ne bakawulira titititi omusajja n'alabayo nalali n'eriiso n'agamba gya buli sivudi 5,000 omusajja n'agamba tondaba eza ng'ojja zireeta nagala kulaba omusajja kamesegi yakalabye jukira ono omuzibe tayagala kulaga ono nti ndaye kamesegi kubanga muzibe ninga ye yakalaba obanze njagala ngendo ganti si muzibe nga yamaze okyogera si muzibe oba bamaze okumukebera amaaso si muzibe kubanga wogamba ekyakuzibya amaaso nga biri ebintu bisatu mu myaka 2 tuba muzibe nogomanyi nti entunula y'omusajja ali mwe bafera olaba engeri gy'atunulamu adi eri natteeko n'abaliranye bonna ababodaboda abaliwo bonna yabatendeka bonna bakimanyi koodi bazimanyi bakwata akaggo era bonna bagabana nga mugenzi emubende awo bwe muvaawo nga bafuna kyamani alina eze zaafunako kiri mubende oyo si ekyamani w'ekitundu omutuufu si ekyama kati omutuufu yaliwa omutuufu yayogedde ku SB4 bali bandeva fake bali bakole bukozi nga unagenda ogula ettaka ly'empewo nosanga nabusi nga yalitunda wuuyo kati nabusi wabala okulambuza ateekawo akazeeyi wali akalima akalima wali kati wateekawo akazeeyi wali akalima gwe weeku kati bakuwa time ne beevaawo kati gwe weekuba endobo oddayo weebuuze kamuzeeyi wano waani nti oyo maze ebbanga ddene nyaabo kumbe nako kapange bupanzi kati nogera mu LC nga nayo mpange kwegaguba mupango business bagikozeemu nsobi kubanga ebigambo ebyo kasa byayawukana kati bo baali beerabidde nti biri eri emabega abantu tebaabiraba kumbe bisigala ku likodi bo baali bamanyi nti eri emabega wa tebabiraba nannyo tebali ajja binonooza byayita kumbe gyebiri kwegamba ekyalo kyamaliriza ne kirabisa sina kyalo kyonna kidda kakundi kaawo ati ngamba banga buli muntu amwe omunyambu yaliko omugaga yayambako empaka z'emiruka z'amasaza tabangako wadde omugagga kwega baagala mujja mu kino mwe kyemumulabiramu babalage nti yaliyo era luli yali asala ebirevu nebiggwako kati ku luno yazze swaba kyekibuzabuzizza abantu kubanga waliwo wedde abambuuza tinaye bano abasajja si be bamu bebamu mama nyamba ta social media kuliko abantu ab'ekisa bambi abagezi negagenda lwaki batuwa ku ssente ezo kati ennyumba yawedde n'alimba n'okulimba mbu yeyewoze ku mobile money kati kankubulire n'ekirala ono mwana ono bamuyitani mwerabidde Vicky yeyasembeyo mukola yagambye Vicky nti ogenda kola kukunjako interview n'enamba yange esimu n'agissaamu nti ebyo Vicky yabiŋŋamba ejjo nga nze tanaba byogera nti nga ayogerayo katono buli dakika nga asoma enamba y'essimu kubanga amanyi business zo yazikwata mu mutwe enamba ze zombi bazimubitiramu nazisoma naye kati essimu Vicky yaŋŋambye yasaze ziri
nazijjamu zonna temuli namba werabikirako nti yiino wadde ogisoma musajja mufere naye yakizudde ndi mufere nayasala wateeka esitole naye nga kitegedde bulungi tegwakozeeko mufere so SB4 ye ensobi gyeyakola kwe kukola sitole yakaginoonyereza kubanga sitole nga nadde ogyeko kino nti bakafaya ey'obufere ate nza n'omuleetera obuzibu ku sayidi ya gavumenti ng'onookola omuntu n'afulumya ebigambo ebisongovu w'ebityo ng'onootasooka kinoonyerezaako naye n'osalawo obipabulishingi kiba kyabulabe nnyo era kibe kyakuyigirako eri bannamawulire abasinga nti ebintu by'oba okola byonna soka ofumiitirizemu ng'ogenda kufulumya ki so kitegeeza mu bantu bano abasaba obuyambi mulimu abafere bangi ne basinga obungi naye nga ate baba bagonvu nokaaba omusajja yakaaba bwe yatuukira ku maaso nti omusajja yanneegalye naŋŋamba munnange yanneetondere yankuba empiso naŋŋamba kino kye ŋŋenda okukola eno empisa egenda kuziba ne sirina kyakola nange ndi ku oda naginkuba omusajja n'akaaba oba alina bulobu bwe nga bwe yeekolako bw'ati bulobu nabuziga ne gajja kati abazira kisaabali eyo abalina ezitalina lyakukola ne basindika sente mpitirivu nga omusajja mukozi just mufere abafere tugenda kubakolera ki waliwo omusajja ali ku street wali era siwagera musiba kubanga talina muntu gwe yalumiza ng'afuna ssente ezo naye era si kirungi okibanga yakikola nga ssente zikubula n'ova mu bulamu bw'ensi eno nga takwatanga ku miliyoni ate nga gye bali ababungeeta nazo eyo nga olina ozibatoolako omusazi w'ensawo gwe nawulire yagamba nti kasoozera gajjalira ssente ze nga nzitwala niye oba olagajjaddemukko kati naabo abagaba obuyambi nabo bakendeezemu basooke kwetegerezanga si buli omu gw'omuleetera nti nno n'amuwa obuyambi kigenda kukosa ate abeetaaga obuyambi abeetaaga abalala tujja balaba tujja kuyambanga abalala betulaba nti ono mulema nti ono ddala kati olaba ono gundi ono eyazannyanga bujingo comedian yalimbalimbanga abantu mbw alina ensigo nnene zaazi ye bannaya talina bamugamba nga leeta ebbaluwa tukuyambe nga tagireeta mu institute ezijjanjaba ebyo emulago nomugamba leeta ebbaluwa nga taleeta yayagala nnyo okugenda mu kyaki ya bujingo agende ku comedy ayite bannamawulire asabe ssente naye bamugamba nti owaayi leeta ku biwandiiko ebiraga medical report eyo tagireeta kati gweoba ayagala okuyamba omuntu making sure nti waba mulwadde aleete medical report eva mu ddwaliro ekkulu agamu ku madwaliro ageesigika amanene ate era eyinza okuba eyannassa twagala eddwaliro nga ddala ddene nti yino ye mulago ne bagiti togamba webagamba nti neddwaliro omwana ono mulwadde ensigo zazimbe ebbaluwa yino medical report eraga nti no mulwadde ne bagipostinga ku Facebook ab'emulago bagamba nti si yaabwe kyogamba bayinza okusirika batisi wabawo entandikwa tebasobola kusirika kikimu n'okwekebeza n'omuntu siriimu mugenda mu bufumbo gwe noyekebeza n'omuntu siriimu simireeta empapula oli naleeta akalwaliro nga tokawuliranga nako bwe obulwaliro bwe bateesa n'abasawo tinkolerayo ebbaluwa olera ebbaluwa nga ndi negative neme kuyitwako ng'ina ensanyalale emulago tosobola gijjayo Saalongo si Saalongo si Saalongo si muzibe tebamusibangako tebatwalanga ku ttaka lye tabangako mugagga yakuteesi bifo bujega nogamba bino bimugamba nti abadde afera era tafunye ku ssente ani oyo Saalongo azifunye kubanga ennyumba weeri ewedde eno ennyumba gye tulaba toyi mu byonna byakoze netoyi bagisimye byafunyemu kati ye aferera ku level ya wansi taliga balwasa ye aferera ku level ya wansi awabiri leeta ow'ekkumi leeta owasatu owakakadi yagambe yasinga okuleeta nyingi yaleeta 5 yasinga omazere nyingi yaleeta 5 n'agattiriza n'ateekawo akayumba ze baamugamba bambi ze yalaba uli omusajja mugezi naawe naye nga bamuliko bakisa bamwanjulira ne ssente ze bamuweereza bano babeera ku ssimu ye yezere yazeerabira naawe oli mugezi naawe naye banaye tulabye ebinene mu nsi ya Mukama takwata ssimu kati omuntu ali genuine lwaki takwata ssimu
Netagayo munnamawulire amubuuza ebintu ebyo. Towe wagamba luli omusujja gwa M2 banna omusujja ogwo siguulirangako. Gwamulinnye ku bwongo. Naye namuwonye kubanga otomanya yalivudde wesi before n'amala najje wange. Namuwonye kumuwona kutya. Nembera nga kati kyawedde ekyo. Osobola gana n'omujjako itavya ate mugweko bugwi. Tomukubira simu. Omugweko bugwi ne kamera agana okwogera oba omusanga atambula bulungi nga talina kaggo oba otuyana. Bwetuuka butuusi na kamera oti. Omusanga atalina kaggo ayina engeri yakola practice y'abazibe. Atambula asongereza. Yetaaga nnyo okutambuza omuyisa awali ekinnya. Olaba oba n'akigwamu. Omukulembere lijangu tugende gwotuuka okiyiteko. Naye olaba wakigwamu. Era ku magezi gayinza okigwamu naye namanya nti no sigudde bubi nnyo. Nibagamba kale ate abantu bayombesa ggwe. Kati okukigwamu buyinza okubeera tuyinza okukibuusabuusa ne tukireka naye agudde atya. Kati wadde ebibuuzo. Wali ogata dots awo agudde atya. Kubanga ate asobola okugwa era ne babikubamu ebituli. Asobola okugwa nemugamba okugwa kuno kwetegekere nobaona okugwa okutali kwetegekere. Omuzeeyi alaba naawe era buli vidiyo erina ekolebwa agiraba kati aleka alina ne smartphone ninga bw'ojjabeera na kano kati bubaka kibo bamuzeeyi okubatulaba bamwogeddeko jjo naaba nga abimanyi anti awulira ate talina na smartphone agijjawa kitegeeza agirina mu nju omuntu yalese ne TV gwe atalina baana TV yaki kuliko nekisobola agenda nakulaba premier talina baana ate abaana baabula abaana banajja mwaka akayumba ak'ekisenge ekimu so olwamaze ennyumba n'ateekako ekisowaani agenda kulaba mipiira premier nammwe abawadde obuyambi temulaba premier mumulabira mu mabaala yagireese waka bannaye kale kyaganya okubikiriza ate kati yabadde amanyi nti agobye SB4 teri munnamawulire agenda kuddamu kujja n'omu kwe kuteekako ekisowaani kye ne TV n'agisaawo ng'amanye ensi ekomye yagenza okulaba nga kubanga yamukubidde essimu nga mukambwe nnyo ng'amugoba ng'amanyi teri munnamawulire agenda kuddayo kumbe bannamawulire b'e Uganda bateekamu abaana bataddemu ssente nze boyi batadde mu mafuta mu mmotoka n'erumba bagenda emubende bagenda okulaba waliwo ekisowaani oli ogwo mu nnyumba ate nga oli muzibe kisowaani kyaki TV yaki oba ennyumba yagipangisiza ab'ekibanda kya sinema oba malime ogenda kugamba nti agenda kuwulira nga bulizi maloboozi awuliremu kati agataliiko nfufu gatandisa agawulire oba yeetegekedde nti alina essuubi ly'okuwona waaliwona aliraba mmaze oteekayo ekisowaani akola atya ng'alina essuubi ly'okuwona nti wendiwona ndiraba TV yange kati mukaseera nga onagamba nti no nsimye entaana yange bwendifa balinziika kati yeetegekera nti bwendifa nga aponya amaaso gange ate nga yatugamba nti abasawo bamugamba nti toliwona bwe yagamba kyova olaba ku luno tuyaze na kakodyo kagamba nti mumpe ssente ngende banzijanjabe wabula ku luno yagambe nti nno abasawo baŋŋamba nti nno ne wendigendawa amalotuso tegalitereera wabula ekiri nsula mu ttundubaali eryo empewo emanyi okujja n'eriwuuba eti nga sirina na muntu annyamba ate kulizzaawo munyambe munzimbira akayumba naye kanaaba katono ne batandika abatalina ssente byakukola ne bamuwa nze gwolaba ku street siwagako wadde omwana wadde nesu 10 lwaki sigaba abo abantu bali mu business zikasaba kizula ndi bali mu aba street kid abo bonna bali mu business babaako abakulira abasindika nti genda okikakasa baba sindika nti mugende mukole ologulo ne babasolooza business olino wajanga yekulu mulimu abantu abalema betula be Kampala nga asabidde emyaka 10 ng'asabiriza olinga alina ekizimba wano n'asabira emyaka 10 nenga tagenda kirongoosa era nga bwekigala ne kiwona naye awulira nga awulira bubi kubanga bizinesi ereefa bambi beetaaga obuyambi naye ate bayitiriza obuyaayi ne tubakyawa ne twekyawa so nga bakisigabangako era sirigaba wabavaako naye ate omuntu omulamu wajja nanyabo banange enjala ate oyo muwa
teka naawe ate eyo nkola si nnungi. Anze kunza ensonga lwaki muzagenze mba SB4 ezange teziriimu. No kibi okuseka naye bambi tobwabi abantu. Omusajja yagenda okulaba SB4 ku sente ziyakafudna. Tiwali egabi tiwali ati n'ekikumi kiyampadde. Kati gwe gamba n'engabana yali. Bonna ali n'engabana yaleese obuzibu. Omusajja yakitegedde ndi sente zijja. Jjukira omusajja yalwana nnyo okulaba ng'essimu ye egendayo. SB4 yemanyikiddwa ebeerawo wali. Ebeerawo kati eyoli n'eteeka kati abamu nga bawa direct omusajja bawa direct oli aliko obuvuni abatayagala kwerabisa n'obaawo bano abaagala obamentioninga nti gundi owe Canada yatuwaddeyo ye yabajja yite eno beba bayite wa SB4 beerabise mu bayambi nnyo kati ababebi baakubye ezo tezaalinnyeeko eri ku nnyumba tezaakoze ezo siriwezi kati omusajja ezo zezasinze okumunyiiza era zezayiye eddiiru zayiye omuzannyo naye twogereko ko ne ku karakita y'omuntu asaba obuyambi tekiriko ono yekka muzeeyi abantu batabuuka bano bitandika mugonvu watuuka mu maaso awo afuuka ekizibu nono omusajja obusiru we yandibadde asiima SB4 kyamukoledde yandibadde asiima n'agamba nti nno nali mu mbeera ki ng'SB4 sinaba mukola ki mufuna bwe yazze mu bulamu bwange kikyakyusiza eri obulamu bwange n'ataano obadde togayina n'abiri n'ekkumi obadde toliyina ne bwazze osobodde okufunayo akayumba gumiraawo ekyanzija ku buyambi yali mpisa z'abantu nasooka n'ennyambayo omwana omuwala awomu we namuyamba n'addayo ewaabwe n'afunamu kasente direct contact nga yogera n'abantu be bwe yamaliriza abantu abamuyamba yabafuukira ekizibu ng'abasabiriza ng'abafamire ye ne bamuta ate nange nanjogerera owookubiri gwe yakwogerera ki kyeyanjogerera gwokomezeewo kanyumira kutwali twakayiseewo kati tube balambulukufu yakwogerera ki kubanga gw'otaddeyo namba ye n'omuwa platform abantu ne basirika sente ku ye gwe yakwogerera ki we yabakoola n'abakoola emirundi egiwera yamaliza n'agamba nti mulina okumpayo sente kuba ne lujja ayagalayo sente omukyalo omu ali yukka obambi nankontaktinga nantegeeza ensonga ezo saawo nenkola ki neŋŋamba sijja kuyitawo eno sikaakuyamba nenkita omulala bamukolera akaduuka n'agamba tetumuwadde kisena sukaali kati nze neŋŋamba bw'oba tosobola nakusala kikebuuse ne sukaali kati gwe wayingira mu mulimu ogwo ng'oli mujega nali mujega nnyo kale nze nsaba bonna bakyalina omutima oguyamba muyambe bannammwe sijja lekayo kusaba abantu kuyamba bannammwe mubayambe nga wekisoboka nammwe abalina platform nga musobola okuteekayo abantu babayambe abatuufu nsaba mubateekeyo nnyo babayambe kwaffe abamu twakivaako abatuufu twakireka olw'ensonga zaffe twagezaako n'okonfaminga nti ddala alina obuzibu bwe kuba bulwadde n'ofuna medical report n'okola follow up ku medical report eyo gyakuwadde n'ogenda mu ddwaliro eryo n'okonfaminga muteekeyo ne mune ate kyewunyisa abantu abasinga okubeera nga bavumu mu kutunula mu kamera basaba obuyambi ye muntu atalinaako kizibu kyonna ng'omuntu physically yeteekako ekintu mutalaba batondawo embeera naye nga ng'omuntu nga mulamba lobu yali kuno yalina bulobu kuno bwakola ati maziga ne gayiika ne bagamba ono yeetagira ddala okuyamba mwenna katonda ababeere abasaba obuyambi n'abagaba obuyambi naye ffe twabuyimirizaamu olw'embeera zaffe olw'ensonga zaffe ffe ze twatunulira ne tugamba nti kale tujja tukiteeka ku hold katuweereze bannayuganda bisigadde byonna naye tubukola ate ku mitendera egy'enjawulo ffe ng'abantu obaako engeri gy'oyamba si kya kamera sawo tukyatambulira Bukenya nkwebaza obudde bwo simanyi oba olina akatalekeka mu nsonga nga bwe zitambula oyinza okuba nga akakunga omuntu watidde okwogera ku bannamawulire ababuuziza ebibuuzo ebiri mu lumbe bannamawulire ab'ebibuuzo ebya owulira otya ne kambabulireko ekintu kimu teri kizibu
nga ku saka mawulire ag'omu kaseera akabi. Kuba akaba. So tuli kusula motors wetusinziira okubeera nga tubaweereza ebifaananyi nga mubiraba naye nga mu mbeera emu oba endala just bino bibeerawo twechecking obeerako engeri gy'otereza wano ne wali teri muntu atuukiridde mu buli kimu bwe kiba nga abamawulire ababuuze mulimu abagenda ogamba boogera bya kisiru. Yes. Ng'ate ffe tulaba twogedde magezi meereere. Bagamba boboogi. Okitegeera. Naye nga ekirungi nti otutta obudde n'obikola ki? N'obiwuliriza. Tomanya mu vidiyo enaddako nga ne Bukenya osanga mw'onaasanga ate naalongoosa. Kolo obwo obulongoofu bwajja olaba lwoli bw'oyogedde ate ebikolera. Kati ate ku mulundi guno osanga ate mweri gye twakola nga wali ate bye wayogera ebitakola maki? Ebitakola makulu ng'ate mweno oyogedde ebikola maki? Amakulu. So yeyo Uganda bye byaffe toyinza kubyewuunya. Kale nze Lujja ne Bukenya Media munzikirize enkome wano obudde obuddako tegekere futaali ate n'okutendereza Allah subhana wa ta'ala. Amen. Bukenya webale nnyo obudde bwo. Amanya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Al Hilal Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo. So olwaleero tuli wano eno nga tuli mukola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp.